Kkooti enkulu mu Kampala ekubyeko ab'enganda z'abaana bavunaanibwa emisango gya Nnagomola abazze okuwulira emisango egibavunaanibwa. Abaana 6 basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Joseph Mulangira ne basomerwa emisango omuli egy'obutemu, okusobya ku bannaabwe, obubbi, obwakkondo n'emisango emirala. Balintuma zone Chiwatu Lady Kampala District Mada di Kafuba Asad Oludda oluwabi nga lukulemberwa Jacqueline Okwi lutegeezezza ng'abaana bano bwe beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nga n'olwekyo balina okuvunaanibwa. Okwi agamba nti abaana bano basaana okufuna ebibonerezo ebikakali olwo bannaabwe ababadde babeegomba babayigireko. The maximum penalty for which, according to his status, is 3 years imprisonment. My Lord, in committing the offence, the juvenile offender occasioned physical and psychological harm. My Lord, it's important that a deterrent sentence be meted out to the juvenile offender. Wabula bapulida b'abaana bano nga bakulembeddwamu Stella Owennyo bategeezezza kkooti ng'abaana bano bwe beekubye mu kifuba okusinziira ku bbanga lye bamaze mu kkomera ng'ate abamu baali bakyasoma ate ng'emisango abasinga baagikkiriza. She was a student. Musera watu wawalimu kusoma. P6 at St. Mbaka to see the primary school. My Lord, since she's 16 years old, I pray that she's given a sentence, not the maximum. Omulamuzi Mulangira bw'abadde awa ensala ye alagidde abaana bano okusibwa ebbanga eritasukka myaka 2 ate baleme okubasiba obusibi wabula babayigiriza empisa wamu n'okubudaabuda basobole okuvaayo nga bannayuganda abalimu ensa. Abaana bano baakwatibwa mu bitundu eby'enjawulo nga beenyigira mu bumenyi bw'amateeka ng'era bamaze ebbanga nga bali ku alimanda ennaggulu. Bano kati batwaliddwa e Kampiringisa gye bagenda okukolera ebibonerezo byabwe. Olw'okuba abaana bano tebaweza myaka 18, amateeka tegakkiriza kubasiba myaka gisukka 3. Grace Nantale Kakooza, eka Cronald, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.